na Bobi Wine n'amalajja nga bana abasajja bajjawo court bail ogenda okulaba bakadde mu komera ate bagenda kukola ki fiirayo why omanyi bana abantu history tebayiga bayiga mu butayiga naye omanyi nti bana abasajja kyaleka Max bazibawanga buyi ndowooza ng'oli wano nga Bashir ali Sudan. They should think of tomorrow. Doctor ne bana abasajja tebalaba Bashir nti ali mu kaguli okumanya Bashir bamusibye wajja mu court abana akantu akamwetodde kamitayi olabe Uganda nga bajjeyo bail we bati government ya Uganda egenda kubekiridde ku ttaka don't option girwanyisa kulidde bana abasajja bajja kubutuula bwe bati bagambe kati kiche tusigazza wano nsekera President Museveni ku bantu ababbye mu government yo n'abakoze ebikoberero nga nawo wagira okujjawo bail. They should know. Simanyi President Museveni magezi. Do you know the President Museveni ku myaka kati jaliko yandibadde ateekawo procedures ne measures tisinga tuva mu buyinza we baagala otunyiga tuddukira wanga aleseewo amateeka agabafe balinga nange kamugambe President Museveni ekinjogeza bino ngeza kukulaba nga toyingira kukomera naye ndaba nga ayagala oddiyingira ng'oggyeko bino ebintu ati kyenkugamba. All right, a very good afternoon, all our viewers and our listeners. Tusimanye mwebale kutwaga mwebale kukumira kumpo the Flash channel. Awamune Kai Wisdom Official amune Point Media. Mwebale dala. Mwebale kukumira kumpo all the time. I wish you a very blessed moment of this happy new month of October. Kaye lero mzee wanga uzeze miaka 15 n'umukaaga. Yes. Tajja. Akadi. Ata naba. Misajja 15 aba akyasolo okuwasaayo omwana w'emyaka 18. Happy birthday daddy. So thank you so much wala kutweta mu nseno nkwagaliza emyaka egiddako nga 10 ng'oli mulamu. Ate ne bazomukama nti mwenna abali ku byuma mwebale kwekumirawo kayimanya obudde obusinga ojja kwewaana nga tuwandigamba nti twakikubye naye nga there are people who are helping us to make us who we are right now. So it's quite very important to also as well namu okubebaza byonna byemukola okutambuza programs zaffe zino. Ate mbebaliza ddala mu abali ebulaaya Bungereza Kampala the UK United Kampala kimanyi ekibadde kimanyi ne Uganda eri UK. Okay. So n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebale kwekumira kumpewo naye ate kayensi yaffe Uganda yo yeewuunyisa buli kintu. It's possible in Uganda constitution can be amended at any time. Kati bagambye nti court bail an eye for an eye bw'oba so omuntu nawe bakutte ne bo bakatta bamekooba bebamanyi abo tubakola ki tulina kye tubagira bakole bye bakola nabatanse nabayimbira obuyimba butya weekole byonna kola byonna Museveni kola byonna kola ebikunyumira nga tonnagenda weekole byonna omulwimba Salim byonna Museveni kola byonna kola kubanga osiibula omulwimba Salim ng'olulonkinga bigambo bya Kai Wisdom kola byonna ng'osiibula and we are looking. Ate kumanga Ugandans Museveni yonna byekole yabaddeko ku speech ye ng'agamba an eye for an eye nti oba so omuntu nawe bakutte nze nenebuuza bo abo abakata bemanyi ti nobatta ng'ono omusajja ono atone yali atone oyo yakola mu shushu that people died. Koti yakola etya how do they resolve the issues? Lukutana yaga shoot them ono Lukutana ono ono kakati abantu bamugana olaba kati mu Western eyo abasajja abo balukutana abesente olaba atuuka akalune kamuzunza omukazi yali amuzunza yali teacher kata ina sente aba ensi we kuchawa we bate kugira ebyo biwekola woba mbuyinzo ga shoot tulaba ono yali minister defense omuzeeyi oyo ayakwata akatamba ayakwata omuzinda nakuteekako akatamba natekako ne tawulo anti kakati era yatuyamba nateekako ne tawulo endwadde ze zireme kukwata ddako wali alowooza nti
yatuya mwemuli kuvuye yamukkako kubanga omuzindaalo ogwo yandikulwazizza nnyo singa omuzindaalo mulwaza kati erimba awa presidential advisor oli omusajja ataka abuuza n'okubuuza ani asobola okumpabula naye newe nze mbaaniriza amanya gange nze Kai Wisdom mutabani w'omulaala yakulira ku mato mutaliiko mazzi mutali mu mazzi neseriraaka bulijjo mbajjukiza twavayo Lwengo Isingiro mu bwavu ne tuyingira Buganda si ffe bajjajjaffe ne bayingira wano ne bakola n'amaanyi ne bafuuka Baganda ba wano ne batuzaalira wano ekitegeera era twatuuka no mu Buganda n'engero ne tuzikyusa bino bimwogera bino tiwaaligwa bwendigwa ani akulimbi tumala kugwa yasembayo genda obuuza ofuna opondo newali nawulidde nti ali China agirabirako China ebamujjanje buli muntu yenna oba gwani n'oba President Museveni noyingira kabaka abuka genda oyingira bakabaka abalala bakimeze gasiya bani bonna nze simanyi balala you enter bwoba oyagala kuyingira yingira abo owa Buganda mmuleke owa Busoga mmuleke owa Bunyoro mmuveeko owa Kasese because those kingdom have been here owa Toro kisegera kati nze omuntu tukuyingira tebinkwatako because those our cultural leaders they are kings nembaita your holiness simanyonionio they are tubaita his majesty her majesty wetubaita ngwe nonoleta government nogamba mbu bakabaka be baholi simanyi bakabaka bali wansi wa office yambayo simanyi presidential eyo nagasi ajja kugwawo nga mutusiibula and surprisingly nabadde ke western ono musajja gwe bayita Barugayomwe Richard natugamba nti no obwakabaka bwa ankole bannange bazimbye ebizimbe oba lwaki babiterezeza nga omukulu obwakabaka bwa ankole obwakabaka bwaffe bugenda kuddawo bugenda kuddawo gwe lindako anti kati President Museveni twawumusabadda n'agamba lwaki mwagala obwakabaka nga nze ndi wano bwetu yayogera yagamba lwaki mwagala obwakabaka nga nze ani ayagala gwe ku bwakabaka nowe bali obwankole bujja ate by the way bikanga nkubuli obwakabaka bwe obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwe Bunyoro obwakabaka bwa Nkole n'obwa Toro bwali butam n'obwa Busoga actually butambulira awa wamu those kingdoms kati goloza kabaka wa Buganda tamanyiyo abambeje n'abalangira bali abali mu Ankole abamanyi era abagamba balumbaveeko bakaddiye bugenda kuddawo era ojja kukati obwakabaka bwa Ankole obulaba osobola okusanga bazimba ebintu byabwe mu mpola ono wasiibulira nti bayi nkugambye nze muyimbira akayimba weekole byonna kola byonna muzeyi kola byonna weekole byonna Museveni kola byonna ng'osiibula yes omuntu waba asiibula ne waba mugenyi nabanga afuluma mu nyumba yo n'afuuwa ogamba wayi kasaafu ya afuluma muleka afuwe n'agenda let me tell you can't ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda w'obiraba owulira obusungu nti omusajja tumaze okukulonda omwaka mulamba mufo kyokudda ku manifesto gitulaga ng'ejja ogenda ogitambuza tuli ku Bbeiro tuli ku bino tuli ku Segirinya sewanyana musi w'abantu kaka musibire ku kizinga because tuli mu propaganda we stupid people kakati kayinga tetunagende ne kino kanti bagambe soko kiiseewo mbagamba nnyo bwe bakubba baba bakubbye bibyo nkubiraako enamba yange njibawa eri 070 49 439 0701 494039 bagamba nnyo babloga be Bulaaya aba bagamba nti oweereza sente Wisdom oba Doctor oba Wood wiki ejjanja kubalaga ko Wood gwe mbagamba Wood oyo nti mbu Doctor bakuwa sente mbu omuntu oyo akuweereza sente nnyo kumata mbu abajja mbajja mukwata Uganda ekyabulimba ani abalimba ebalimba Doctor abakusanyisiza muweereze kuki ku sente kubanga ebyaddala ebintu bye tukola zino program ziraba wano we pass through a lot and a lot zenda bono Doctor nono Wood ne bano bana abana nga bagenze Luweero okwata mukulu Jakana ate mpagira Jakana banna inakusi mpagira Jakana ndi timu Jakana timu Jakana chakabi timu Jakana omwana anyonyole ensonga ndi timu Jakana kakati no nze njagala nnyo abantu abo
kwegamba twecha eka twechaire Kenya titujja kwechaira Kenya tujja kwechaira singa teyali mwana wa Nadduli I mean singa teyali taata woyo Jakana Nadduli taata we oyo Nadduli President Museveni yandirwanye wano mu Buganda tiyandirwa ne olaba ekisiru nalaba lineri eriwala lye nare mwe lina amabere ga makutiya nga nalo lirumbye Nadduli lirumbye Kawaza Mutale nava n'endivuma nenga gwe aganyogo n'ebitu ebyo genda ozaale munaka simanyi nswadde baani because iswala gasija ebintu byo neto yingira toddamu kwasamira one ku Nadduli two Kakoza Mutale abantu aba those mpaji nene nnyo yes if it wasn't Nadduli Haji Nadduli kupanga wano kuleta oyo kabaka wa Buganda bano batufuga kwebuza magezi n'amagezi ne banagebuza bali genda you are going to see ati bajja kuba amasasi singa teyali Nadduli kuleta kabaka wa Buganda kumuleta Masaka n'Abaganda bamwe abaliwo President Museveni tebandi mukkiriza mu Buganda bandi gambye oyo ajja kulanya wanga tulina oyo atali Muganda nga tulina bani ono yaliko Kayira neno tuka Nadduli ne mutandiko mujoga mbolese ne buno bwase mwai bugende lwero mbubukwate Jakana Nadduli if it wasn't such people kati oyo Jakana aleta wino ate agana nagatta ebintu omanyika kuli waliwo abantu bagenda mu ssomero mu kirasi ne bagamba nti lawyer watandika okugenda n'olaba Chupa Debi kati Jakana ayina ebintu ebi ayina amagezi amazaali agataatawe naddira amagezi amasome ag'omukirasi combination naddira amagezi aga Bible n'ebyafaayo kati ezo combination wazigatta ng'omuleta buno obuvubuka buyise kwata pistol bwe bumanyira kutta abantu bamusemwayi si bitya mbubulumbye tekisoboka yes nange mbiraba bwenti nentunula bwenti nze lemiteri nze alina akawuma mu matu oba mpulira akantu kati let me tell you something nze omuntu wangamba nti ndi muvandimwe mpakane atona wakanirawo era ojja kulaba abantu abo abalumwa nga babayise bavandimwe balina ebikolobero yes why do I say I'm a Westerner why I want to protect my people nti doctor abatubye wano abatukoze n'obubi wana Uganda they are not banyankolas per se. That is true. Batono nya abatubye nze waffe nagenda mbagamba nya abantu nenda ba musajja bamita sayigala muletera buzibu akera sawo ba 11 natwale ente abere ne radio n'abaana be ne bayingira ensiko naye omusana okubeere joyo talabanga ku State House ngemuyamba munyankole banyankole banji doctor banyankole tomanyi kwa tugamba Western tugamba abanyoro batoro bakonzo bonna those are Western connection omanya abantu okyasinza okutunga engato mu Kampala siba Western n'abe bigali ba Western kati omuntu agamba nti aba Western batubye si kituufu abatubye balala yes mulimu abo ne aba Western abatubye bana the majority of Westerners they are hard working people basindika ebigali bali eyo mu nte zaabwe balimi bakola ki so when I come here I protect my people why I tell them nti no bana ife na Uganda etunyigira awa wamu so alright kayeche saga oleme kwerabira nti ono mukwano gaffe Haji Kakoza Haji Kakoza omukabogoza Haji Kabogoza oyo inze nabagamba munange abamukume abamutabana bagamba nti Dr. Totulangira bafere nembagamba please mukobire simu interrogate with him olabe oba chayogira kituufu obanga chicho then go ahead Haji Kabogoza yomukobo olusa izo kwena gamba kale nkusindikide 15 nakubira kuna kusindike yetta nomugamba dogamba kikali nkubiddeko akwebaza program zokola yo Haji Kabogoza oli yasangi boye buyikwe alombe dduwa neto mugamba mukulombe dduwa alombere government eno Haji Kabogoza tandika okugaba isimu z'abantu abantu batandika abahaji abo fe twakulya mu bantu basiramu ndakwa abasiramu bennaku zino mbatya nze abasiramu ewaffe nga bozi omusango bakutwala wa Hajani Juko Juko yali Haji Juko atwalirwa kwa naye yali mulangira Juko balangira yes nga buje batutwala musajja nga Haji bana yali Haji kasita kubamba okongo galamira kubanga yeye agusala yasala emisango so
abasiraamu awo akulombereddwa nga ebyaddala ebya serious ng'oggyeko ababbi bali mulimu abafere akulombereddwa otuukayo kubanga kati ensi yakuyiiya ogendako ewa Katonda oli wagamba nti akusabira ebyallo genda akole ki akusabire oli waba alombeddwa gendako ewa Haji Kabogoza akulombereddwa ebintu byonna bibe mulaala so tujja kuwa abantu enamba ez'essimu eyitawo wansi awo ku screen Haji Kabogoza bajjajja bange tuukayo kuba msimu ogaye waaye bino ebintu ki ogende wa Haji oba togenze mu ssabo essabo ddala naawe bahaji abalombeddwa bye ddala lombeddwa seyakamulali seyakamulali bene tutumireko ne Musumba Success Musumba Success ow'emiti abantu basindika nakaye mpa ku namba ya Musumba Success oyo ow'emiti kinamuzuddeko musajja mugumiikiriza agumiikiriza kubanga twagenda eby'ettaka ate ettaka teriwera ate bitya nendaba nga ate expense ate agitaddemu genda komawo so ku million 2 asimba emiti n'akusimbira emiti eka 2 kyemwagalako era ndowooza n'akalango nako kajja kuba nako kayitako wansawo era sijja kukola ne mama waffe Hajjati Mastura she's a herbalist era ne namba ya Hajjati Mastura bajja tankuja maasawo ng'eyitawo wansawo era bamwettanire tulabe ebintu nga bigenda mu maaso Haji Mastura ayina eddaga simanyi Superlock simanyi Express mubakubira amasimu ogereko mukoko nabo bo bantu bansi so n'olw'ensonga eyo kaye President Museveni yagenze n'alyoka nga sinagenda wala abantu bakwagala era simanyi bokimanyi hano webaza omukama nti Katonda mulungi mu Uganda kasitotandika okwogera ebintu ebitegerekeka nze najja ku media kuno kugobako bantu basiru gwe nobeerawo ngo waliwo omuwala gwe tuva okulaba ndowooza omulabi akutta amabeere agalaga akutta ebitundu byekyama akola ki agamba bebiruma abayaye tebiribya bisiruma kubanga ebibyo bisiraani nze okuddira ani gundi ani ono Prudence n'atandika okudda bw'ati nga ndaga ebitundu byekyama mu bantu bindage nno nga ndi mu kisenge tuli naawe naye kakati obindage tuli wano udu alabe gugolabe kanange ndeta amaddu gaba gampedde mudda oba wakusedde mba nakusedda kati abaana kwegamba when fewe twajja government is Africa zagala nnyo abantu basigale nga basiru kyova ne education sector baagala ebyo nosoma ku Napoleon okimanyi nti history South Africa gyentegeera obulungi my second home nabagamba abantu second home zange is South Africa and Italy ebyo tulina kyombuza newe basite newe bakinze ndabanya abantu aboga nenseka ndinga oli kikyayogedde ngaloza wanayogera oba biki naye now South Africa boraba subjects ze basoma wa biology oba history birala nnyo naye nosanga Uganda nga oli ku biyenje senior 4 no senior 4 6 osala biyenje no senior 6 osala biyenje omwana mu South Africa ku senior 6 yamu aba mu college aba atandise okusala abantu kiri Uganda kati n'olw'ensonga eyo President Museveni yayogedde akantu naye ng'ekituufu nga tukyali awo nsaasidde nnyo mikwano gyange mwenna abo abali mu makomera naddala Segirinya awamu ne Alan Sewanyana n'abalala bonna abali eyo tubasaasidde nnyo kino kiri mu Uganda era twebuuza oba tuddawa President Museveni yagambye court bail eyinza okubaawo nno eyinza okuvaawo naye ate singa okuneewuunyisa okuva ddi ezo endowooza zaabwe zijja ddi when do they think like that and what do you think they are thinking like that okujjako court bail twogereko in our personal opinion tugezeko n'okwasoma their perspective towards that issue court bail n'okugijjako what is their intention gwe ngakayegwe ng'omuntu what's your analysis kansooka abantu mbaweeyo ne mwenna bannaye bannayuganda mwebale kunjagala mu America bangamba waliwo omugagga Juliet zawedde we Boston bagamba wisdom Juliet zawedde akwagala nnyo kye nasima ku mukyalo oyo njaga nnyo bannayuganda abeere bweru nga bayamba bannayuganda yasinga okutwala ba celebrity mu America n'abategekera n'akola atya so mbagala nnyo mami wange Faith UK mami Robina mami Sophia Germany beautiful Tiana Banks mu Israeli bantu bangi Ronnie Makanika ye mu Boston yaddira akabbo n'akateekaawo
n'agamba obayo n'ekinusu ku lwakayo wisdom teeka nseka noseka nja kukubira lumugazi weze yo baleete emmotoka bateekaawo badde mbagamba bannayuganda mwenna abanjagadde I feel so encouraged and blessed. Yes bwe twogera ku muzeeyi Byalugaba William tuba twogera nti kuba tulina omwogerako naye waafuna ekizibu ng'ekyo kubanga omwami oyo mwe bannange abatulaba abali e Bulaaya njagala nnyo abantu mwe abali e Bulaaya bw'olaba omuntu ayimiriddewo ku lw'abantu eyo dola gy'okwata oba dola 10 oba emu oba 2 omuwa neguba mutwalo ogwo gwe Uganda munnange gwina gwe kyegumukola lwa nsonga buli muntu yenna wano ayogera ebintu ebidefending abantu gavumenti erina gwenge gyetunyigiriza ze nabaga gavumenti yenyigiriza era tebamanyi ngeri gyenyimirirawo so bonna babaana mu ddungu Saudi Arabia Dubai oli akubenaga kaye tukoze tutya I feel proud era nze mbakubiriza nnyo tulina omulwadde gwayita mukulu William Byalugaba jjajja wa Nuupu bw'oba oli Germany oba ki kuba nze mpulira nti yalwala omugongo osobola kuba oli Germany n'ogamba naye omusajja alwadde omugongo katusonde tiketi muleete wano bamujjanjaba omugongo it will be happy because banaye mbabuulira Uganda yaffe n'onooba mu America tetusobola gireka bano basajja gizanyiramu nagikola ki so we need some people who can aboogera ebiriyo okimanyi nti no twatandika okwogera banasajja batandise okukyusa mu bye bakola that's true Uganda tulina kaye wisdom oyo mukulu Byalugaba oyo Nadduli ne mutabani we Jakana Nadduli mukuba byasi kozi awo mulala ne kozi ne Tamale ananga senior otegedde junior kitayo yatugambye waddamu era nagambye junior ngenda gula oluga muzeeyi Tamale senior yatugambye boddamu okulumba Bobi ne Nuupu ogenda kusanga ngenda gula oluga bayirawo oluga baba kiboko ngalamize junior waddamu okwogera ku Bobi Wine ngenda kubira muzeeyi Tamale senior simu mugaye muzeeyi ngenda kuba junior mboko 15 atajja kumpa go ahead so ne chensa goza kugamba tuwagire ere namba ya mukulu Byalugaba nja kudamu ngisoma eri 07772 98 03 39 damo gisome 0772 980 339 eri ku WhatsApp so mukubira ku WhatsApp oba direct yes thank you now obya bail kyetudda kanso kemba story eno eri wet mukuru Obote mu 1986 I don't know mu 1980 Obote bapo muwanga abali wano baachanga akalulu nga omanya akakirubu bakacyanga enaku zino ne bakusomera obulunoga naye omusajja obulu abujjewo bwe batugamba baachanga akalulu Obote nabanga yawangudde akaluka 1980 otegede Obote wakawangula nafuula Pomuwanga eyachanga akalwako eyali architecture w'okubba akalwako namfuula vice president namfuula ne minister of defense Obote njaga mugobere mulungi mu 1980 Obote awangudde akalunga akabbye Pomuwanga yakulira okabba ne bamfuula vice president namfuula ne minister of defense kati Obote wafuuka president waliwo commissioner w'amakomera oba akulembera amakomera ebisala bintu oba byaluga Bashaija kati mu 1980 twalina omusajja wamita Joseph Etima ye yali commissioner w'amakomera ng'atwala amakomera najja mu parliamentary caucus n'abagamba bannaye tubadde tusaba abasibe eruzira beetaaga okwongeza emifaliso n'ebyokwebika omanyi Joseph Pomuwanga we yagamba Joseph Etima yamugamba gwe Joseph oyagala twongeze bulangiti n'ebitanda tubyongeze eruzira bagamba ruzira woteri si woteri njagala mukootinga akantu ke bayita woteri yagamba eruzira woteri amubuuza Etima natya nagamba kubanga ajjukira ebiseera ebyo Pomuwanga yali akonsuminze amaanyi mangi kati commissioner w'amakomera bambi ye teyali musibe
nenga walaba abasibe engeri gye basulamu kyamukwatako era Pomuwanga n'agaana okwongeza ebitaano n'ebyokwebikka by'abasibe eruzira kubanga Pomuwanga kakati kubanga Pomuwanga yagamba nti eruzira si wooteri tutegeraganye mukotinga akagambo wooteri tutambula okuva mu 1980 paka mu 1986 President Museveni awamba President Museveni wawamba Pomuwanga bamukwata bamukuba eruzira bamukuba eruzira Pomuwanga family ya Pomuwanga etambula egenda eruzira gwe gende wamwe genda etambula egenda eruzira egamba etwale blanketi n'ebyokwebikka kakati eryakulembera eddwali ekomera lyeruzira etima akuba yo etima yali commissioner gonna gakulira nti bannange tulina omusibe mu komera bamita Pomuwanga abadde vice president and minister of defense nenyina family ewa nerese blanketi amasuuka mifaliso tukoze tutya etima yali akyaliwo Joseph Etima commissioner ng'agamba akulembera ekkomera lyeruzira gamba Pomuwanga okwata blanketi n'emifaliso gikuleetera eruzira si wooteri ekigambo kyamugamba emyaka emeka 5 Pomuwanga baagano muwa blanketi n'ebyokwebikka yali vice president ne minister of defense bakuba na vice president basekandi agamba simala gogera bali ba Pomuwanga balina obuyinzi nerabayo kyeyagaana abasibe be yali tamanyi kigenda mutuukako kyamutuukako nga bamumma ebyokwebika blanketi gye twaggwera bannayuganda bakimanyi ekyatuuka ku Pomuwanga kubanga embeera yali tagimanyidde mu kkomera Pomuwanga ebyokuduula bye yagamba banne nti okutwala eruziro batogenze mu hoteri kyamutuukako kyova olaba ekintu ekiri ku Wazungu ekigamba what goes around comes around. Kakati it came back to Pomuwanga. Lwaki nyimiza story eyo? President Museveni yabadde ayogera emboozi ye. President Museveni kyenjagala kugamba muzeeyi wange kimugambe bannayuganda tebakyakwesiga. Bannayuganda tebakyakwesiga byeyogera. Actually kati President Museveni anyimya story era ng'omukadde n'anyimya mbu yegambye n'agamba nti omuntu assa omuntu ku kyalo ekkooti emuwadde bail sisobola kukikkiriza. Bino si byakwekangabaliza kubanga at the end of the day sisobola commentinga nnyo ku bintu by'amateeka nga tewagasoma. Tosobola kunnyonnyoka lwaki omulamuzi awa omuntu ateeberezebwa okutta omuntu bail. Yes, ekkooti za Uganda zirimu ebizibu buli omu akimanyi naye ate waliwo ate there's a side where they have tried wezisukulumye. Tosobola kukeera ku makya gwe ataasoma mateeka nga wasoma political science, education, botany bitya n'ogenda deep okumanya lwaki omulamuzi yandiwadde omuntu bail. President Museveni kakigambe osobola okuba nga tebakigamba abantu tebakyakwesiga. You might be having a good point. Nebyennyonnyola abantu tubiraba bituufu. President Museveni byennyonnyola ebyo nonyonnyola tino kale abantu babata ne babata. President Museveni, I challenge you. Njagala mbuulireyo omuntu gwe baali bawadde bail nga tumumanyi nadduka. Njagala mbuulire President Museveni nti bannabyafuzi gundi badenda kwogera olulimi ki nti kawaida no bwe baba wa bail ono yadduka baogereyo bambuulire. Ekyokubiri waliwo tukoment I'm a student of law ne waliwo ebintu nange waliwo wenkoma nga tojja kuyingira mu mulimu gw'aba mwema bamala emyaka 5 abasajja basoma amateeka. Omulimu gw'abajjakana bwakunnyonnyola towunga ate genda oddeyo mu bye wasoma. Omulamuzi atuula bw'ati
n'agamba okusinziira ku kye bavunaana Wisdom kiri bailable. Wisdom is a senior citizen. Agenda omweyimirira yononono atajja kubula. Kati goba wasoma bimuli byo wasoma bintu bitategereka tojja kitegeera. 2, let me teach some people. Omulamuzi mu Uganda omuntu yenna taba na musango okutuusa nga kooti ezudde nti alina omusango. Kitegeeza kubanga talina musango omusango guli bailable. Basobola muwa bail. Otegedde? Nkitegedde. Naye nga kacyo n'okumanya kiri mu Uganda only where police officials bagamba nti you are guilty before you justified. Anti busiru kyobola eno government werivaako ebintu bijja tereera. Why? Tetukobera Frankfurt gundi way of Nankani. Bakita batya? Ojakana mpuli ebyo babyoke. Abafaransa you are guilty until go proving that you are innocent. Abagobera common law you are innocent till justified. Omanyi kitegeeza mu common ebungereza ebakwata prosecutor agenda okukwata aba yamaze dofuna information nti n'obujulizi obukusiba abulina kiri mu Uganda mama nyabo kyovola batubasibuddeko kakayimba kenabasibunaga mwekole byonna mukole byonna mwekole byonna kasa President Museveni ogenda. Why? Tosobola kugamba nti gwe omuntu kooti gwesuubirizibwa you are just a suspect. Titobasobola muwa bail. Mbulira y'abantu give me statistics nti abantu be baali bawadde bail baali bagidduse singa Abannayuganda badduka nga bawadde bail ogamba kale. 2, lwaki olumirwa n'ogamba nti Masaka bassa abantu naye babawa bail. Why now? President Museveni, why now? Kimubuuze. Why now? Ng'osinzira kuttibwa kwe Masaka nga ne Kakali eri ku bizinga agamba abatta abantu ba security. Why now? Babu. Bassa abantu tekikulumanga. Lwaki Masaka ebijambya gye bibadde nga tulina bakaka bagamba abatta abantu Masaka si bantu ba bulijjo. Lwaki okiremeddeko nti be bakwata nga bassa abantu tebabawa why now? It's the question. Ebyalimba ebyo kati kankubuulira ekintu kimu kati kankubule doctor buli muntu agenda okwesimbawo kuba president manya kino mu myaka gino baagala kukyusa nga tetukyerondera president nga be member of parliament bebalonda bwe tubalonda bagenda kulonda president. Lwaki? Waliwo omukungu omu atudde waggulu atakyayagala kuddamu kunoonya kalulu buli wakagendamu aluzinga kiro nga 4 nga takyayagala nga ba parliament member parliament kyobola bewaffe mu Western basalaasalamu buli parish bagenda gifuula constituency nga ina MP entungamo ogenda kutuukayo nga evewe MP nga 4 nga naye Wakiso MP wa Wakiso kyobola nawulira essanyu nga bakubye kana akakazi akogera nga akanjira akali mu buli. Why? Omukazi oyo abadde NRM MP we Wakiso eventebe neguka ekiwenda nedde Masaka Road nedde Ekira nedde Luweero nenge konna kali manange nga omanyera kubanga bakakuba kalulu netugamba amina. Oyo omukazi oyo simanyi bamuyitaani oyo yali yali ng'alabira ddala oyo omukazi oyo omuganda yaaniye sennindo oyo oyo omukyala abadde MP we Wakiso emyaka gyonna ng'alaba mu Western bagujula baleeta be MP abangi. Oyo omukazi n'atayamba Buganda kugamba mmanyi Wakiso naffe katugikutulemu tufune be MP 5 kubanga bali abava mu region endala bali baboogera nga naffe twogeza maanyi be Abaganda abakotokedde Buganda according to my conclusion. Nze ebintu nga wembiraba tosobola kuba MP wa Wakiso n'ogumiikiriza emyaka gyonna gy'ofubadde MP n'oleka Wakiso eve Masaka nedde Luweero nedda simanyi Kira nedda Kampala neba ne MP women MP omu. How nga bali abantu bali mu kukuja Wakiso manyi terina entebe kimanyi entebe Wakiso noje nasa na Wakiso nolega mayanyi Wakiso
naye omukazi oyo mulaba yagaana teyafuba kugamba nti bannaye mumanyi katulwanirire Buganda. Buganda efune ku MP. Kati mbabuulira ebintu ebiriwo Beiro waliwo omuntu okitegedde mbabuulidde mu Bannayuganda mukyetegekere waliwo ekintu kye baagala okuleeta nga tetugenda kwerondera baani president kwa waliwo akooyi okunoonya akalulu. Ekyokubiri abantu baagala kuleeta Beiro nga eriteeka eyo biru ya Beiro nti we bakwata tebakuwa Beiro kasaba banga bakuvuna mukyetegerezi kino kasaba banga bakuvunaana emisango giri treasoners tebajja kuwanga Beiro. Okimanyi nti nno basobola okukwata dokita ne bagamba bakuvunaana treason nomala emyaka 5 ng'oliruzira towozanga era kati kankubula manyi lwaki baagala kikola kati kubanga mu 2026 President Museveni mu 2021 mu 20 oba 19 yagamba ka mu 2021 there will be no opposition nga yeerabidde nti Katonda agenda kuva waggulu ajje yeenonyeza omwana we omubwati omwogu otegedde gwe gyendaga kati tugenda tuka mu 2021 nga yali amanyi nti yafuna dipigudu sijageraganya ne Bible yagamba bweti mujje mwena abakoyi n'abazitowereddwa n'abawumuza Bannayuganda mbagamba mujje mwena abakoyi n'abazitowereddwa we Bible kati kankubule kikyotidde Katonda Bible wegamba nti Mukama Katonda ye yavaayo neerondera omwana w'omubwati teyakoma kwoli era akyalonda Yesu Kristo ye muganda waffe omukulu ffe ne tuddako Katonda talekeranga awo kunoonya baana akyamba noonya kyobula bwe yajja mu Uganda nkugambye n'alonda omuntu ogu gladiator ng'oli tamanyi yamanyira bano bali ku Milukadi nga tamanyi wagenda kuvayo Bobi Wine kati Bobi Wine agenda okujja afuse afuse guyinja mu ngatto tolina gy'oteeka kigere talina najjadda why kati lwaki baagala kuleeta Beiro first of all nkunnyonnyodde baagala kuleeta etteeka nga tukyalonda president that is 1 2 baagala nti wali n'agaana bagenda kuddira nga basobola okukeera ne bagaba Bobi Wine bamuvunaana omusango gwa kulya mu nsi yerukwe bamuteeka eruzira Bannayuganda baziwajja mulonda bamuteeka eruzira nga omusango teguliko kusigwa Beiro. Kati Bannayuganda mwena batulaba mwena kamba scenario kakati olwaleero emyaka gyonna biweddeko nga jjajjaffe bamaze omusibulo olwagenze kakati olwo gwe Bobby oze kati gwe mukulembeze juke wagenda ng'etteeka okoze otya olijjeeko kakati nono Bobby azze ajja kuli implementing kale mwalijjako kakati gwe president nga baalijjako eki Court bail Bobby n'afuuka president nga Court bail baagijjako nga tebakyakuwa gundi dindako kazije akati olwo ne bajja ne bagamba mukulu tibuhabulwa olina emisango giwakola mu biseera byo biri tugenda kuyingiza ogenda nadda wulira togendeeyo gwe bajja kuvunaana kati nze nkyogera Bobi Wine n'amalajja nga bano abasajja bajjayo Court bail ogenda okulaba bakadde mu kkomera ate bagenda kukola ki kufiirayo why omanyi bano abantu history tebayiga bayiga mu butayiga naye omanyi nti bano abasajja kirabika Max bazibawanga buyi ndowooza ng'oli wano nga Bashir ali Sudan. They should think of tomorrow. Dokita wali tomanyi Bashir yavanga Khartoum nga ajje Juba nga nyonyi ejja bweti Ganish omanyi Ganish business z'aba Germany ezakabi nga zijja nga bayina ekintu kye bakola bakita drill ebanga drill enyonyi zijja nga bazivuga ne zikola zite ng'enwaberayo nga 5 nga y'omukulu eba maka ninga bali abasajja bavuga helicopter nga wezikazi muvaayo kulaba helicopter ngoyo Bashir eyali president wa Sudan ey'emambuka ya Khartoum nga kabwati nemulaba ku TV muti nemulaba kabaka atuuze. But do they think of tomorrow? He had all the power, he had all the money, he had all the connection.
ne bana abasajja tebalaba Bashir nti ali mu Kaguli okumanya Bashir bamusibye wajja mu court abana akantu akamwetodde ka mitayimbwa kye kinkwasiza buno obutabo nga njagala bakwasiza fayiro yo yino bagikwasiza lwaki yayero jigito bankwasiza fayiro yange bakwasiza fayiro yino oli mu docket wali mu Kagundi wali article number 58 je wajjawo bail go kati joli eri article 58 yali court bail mu Uganda ebanga bweretuti etekero ne livaawo kakati ne tuteka into implementation dikola kati dikola bulungi go waliteekawo emisango andi kakati bagendo dimusomera bajja muteekayo agaba names aba bail nga yiwe erabidde go wasaining etteeka nga ntwali bail bamusindika tujja gudda mu 2025 ogulira ojira ogendayo. So the question is, do they think of tomorrow? All our leaders. Katika nkubulire doctor tuli one tukyalina emyaka bw'olaba eri nga Uganda bajjeyo bail government ye nale mwegenda kubegudde abagalo jirwanisa bajja kumanya nti tewakyali kyakola. Quote my words, bw'olaba Uganda nga bajjeyo bail we bati government ya Uganda egenda kubekiridde ku ttaka don't option jirwanisa kulidde banasajja bajja kubutuula abo bati bagambe kati kiche tusigaza wano otegedde mujja mutulaka obweru kakati muzze bwe muti omwana w'abandi mulete mama jango yingire mbadde manyo ya leso lukalala tofayo jango yingire okitegedde kakati kankubulire abantu bonoolaba nga mu Uganda dokita beere evuddewo manya ekintu eki government egenze ekirala. Let me tell you, nsekera President Museveni omanyi tukyatandika nsekera President Museveni ku bantu ababbye mu government yo n'abakoze ebikoberero nga nawe wagira okujjawo bail. They should know. Simanyi President Museveni magezi. Do you know the President Museveni ku myaka kati jaliko yandibadde ateekawo procedures ne measures tisinga tuva mu buyinza we baagala otunyiga tuddukira wanga aleseewo amateeka agabafe balinga kubanga kkiriza gani. President Museveni nawulidde ayogera ekindi yagambye mbu abaana bange baali bakola enviiri nga baagala kukola ngende naye kati ke baatandika obutazikola ngenda kuwangala emyaka 20 emeka 10 emeka nabyogeza no wobeera n'obuyinza byonna bisobola weerabira you don't think of tomorrow because ensobi President Museveni gyakola kakati egenda kuhauntinga family. That is true. Mbigamba kati president because nze nkwagala I can't stand a day nga President Museveni bamutadde mu Kaguli ne alabika ayagala kwetwala. President Museveni juzi yagenda n'agamba bannaye ngezako ba protectinga butafa nekyeka mwagala kufa olaba kyeyogera yakyogera covid nange kamugamba President Museveni ekinjogeza bino ngeza kukulaba nga toyingira komera nende banga yagala odiyingira ngojeko bino ebintu ati kuchenkugamba because President Museveni takyalina myaka 11 wallahi billahi talai 10 isimenjogedde 5 tekikyaliwo ngakyali munsi ngakyali president tebikwatako tebikikyaliwo kati oŋŋamba otya nti otaddewo bei kakubulire mbadde mbegayirize gwe ka Yesu kali nsaba busabi family n'abalina obuyinza ekintu kya beero mukireke kubanga ensi ekyuka teri yali mweba naye mbabuulira mugamba mweba mountain gorilla mweba bikia simanyi mweba Katonda bayogerera mukale katukkirize byonna mujja byeyita mbabuulira ensi ekyuka. Nsaba president muzeyi President Museveni okolwe bwoti ku this time teekawo amateeka nga gakusolobozesa singa ensi ekyuka omalako. Dokita mukamba buli ife lwakuba twakula tuyimbira President Museveni simanyi bitya nze ekinjogeza bino n'entuyana saagala kulabako President Museveni nga bamutadde mu Kaguli. Moi we yali ave Kenya yakola ebintu we baamuli akalulu kubagwe yali awagira si yali akalu n'agamba bannaye mbabuulire Moi katumusonyiwe one agenza ovaana alese kino ne kino ne kino ng'akitereezezza
ne bamusonyiwa. Right now family ya Moye Kenya ne Gideon Moi omukulu oba MP obaki asono okwesimba kwa president abantu nga tebamina akabali. Nsaba President Museveni waliwo ebintu etusobola okuzanyirako nate kya bailo tukireke abantu babawe bailo tusigale mu court teri perfect ne kale yadeddeko ng'omubi omweru tukireke tubere mu court zaffe tuzumba ne kati oyagala okere ku machoga babwa ntumusanze ne mundu hati gwe musango agene mukomera etteeka ligamba teguwebwako bailo muri ku bintu bya segerinya omusajja wuli abadde akulembera Isa agamba sibe batta abantu ene episode tujja gikola ngeri separate ekyo kanti gendo kutandikira so kai twalinye mu kulendo lw'amazzi ndowooza then toke kaseginya katono then tumulemu tusibule so kakati ndolo ensonga mwena abana Flash Channel Uganda. We are very happy and delighted to be with you this particular afternoon. Twade tugobakanya ebirozo nga twebuuza goloza court bail bedda kai twatu omukama singa government eno ebadde ekkiriza ebigambo bitujiwa nti netufuna ko opinion polls ez'abantu mu byalo gwe court bail girowoozaako ki wekyo ino mmanya kiri kimu President Museveni abantu bakyamwesiga kati banamwesiga batya ate omuntu wabata kwesize kitegeeza mu butali kwesiga ajja tuuka akukyawe obanga yakukyawadda. President Museveni ne wayogera ekintu olaba akyeka kabwekasi omanyi nti President Museveni byannyonnyola byonna mbu byaleeta reason okujjawo bail bonna abantu omutumira bano bagamba omala ddi byoyogera tulabe movie ku firimu. Waliwo munafu omu yagamba nti president waba swearing ceremony oyinza ogamba opposition leader yagenda okukola ebintu bino bukyatandika President Museveni ekisanja kyakoze kimu kukwata Segenya n'ala mbulye kyakoze otwali mu campaign yali agurawo factory bukyali akalutayina kiriwa ali ku kimu court bail bana ngenda kujja court bail ne covid amuyambye nnyo kubanga ali awo mu covid atayina yandibadde kati agurawo zitapu z'ebitya ebintu bye nenga church to mukulu Museveni kirizagana ensi ya Uganda esanawo ate tuli mu mulembe ogw'abasi for your own good President Museveni va ku kintu kya bail nze nganza akwagala nze nganze omuwabudde nze nganze togamba nganti nno saagamba nze nganze omugambi otherwise cheba ku planningira kirala bajja kuyola mubana nange nabange kanjo ya mukuru ya Rugaba please kindly mu mukobireko muzeyi wa mukuru ya Rugaba ali bobi kitukakatako fenna okustukira wamu tusobole okukwama mu mugamba ebigamba byayogera bibasanyusa. So for that reason kindly you can jazz up with him, call him, check about on his health which is 0772 980-933 mukuru ya Rugaba William Jaja Wanopo obulwadde omuluma wewa tomanya ayinza okwera obulungi if keep in touch with him. Nekiko tumwera bye kwagala Kai Wisdom awamu ne Flash Channel Uganda Kai Wisdom official amne Point Media. Keep subscribing with us, keep sharing with us, keep loving us. We love you so much, all our friends all over the globe. May God bless you. See you next time. Kotebe we mukulu tebo haro bakubulide what's to be done. Ye Kai Wisdom mano mwenye mtumtoni mazi as told you. Have a lovely evening and bye bye. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo kutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya